si mpola. Omanyi omuntu waga gundi mugende ko mpola. Wabaawo olwekikola amakulu eri abantu abateetaaga kugenda ko mpola. Guy niwabeerawo ensonga eri sensitive akunyiiziza ine engeri gy'akutte ebintu n'abaako engeri gy'ayagala okiwumbawumba okivulugavuruga kibeerawo nga omanyi kibayita okuzingazingako ekintu akikube wali. Era bw'alaba ng'olemera ebyo tubiveeko naawe ebyo tubiveeko like let's open a new chapter. Those guys, but let's open a new chapter. Aba mu kuzinga kuno bwazinga bw'ati aba alina byazingiramu. And I want to tell you, gye bujja mu maaso ogenda okkizuula nga waliwo kirali akukweka. But guys, it is not the right time. It is not the right time. Si mukuwasa naye olina ekintu ky'oli mu kumubuuza kye weetaaga okumanya naye akugamba nja kugamba nga akaseera akatuufu katuuse. Bangamba olina omwana Guy gwe bangamba nti olina naye ng'agamba nja kugamba nga akaseera akatuufu katuuse. Does that confirm that it is true, but you are still looking for the best way to narrate the story? And sister, ebyo ebintu bw'oba mu relationship ng'osuubira okugibeera mu wiiki, omwezi, omwaka oba emyaka oba obulamu bwo bwonna, tokkiriza muntu akuvulungavulunga ekintu. Omanyi omuntu akukoze ettooka ali tokkiriza kuvulungavulunga ebintu alinga akukusa ejjuguli. Njagala okutegeeza eri ejjuguli lyakukusa era finally ogenda kukizuula. Ono baŋŋambanga nno nti ye yaŋŋambanga nti mukwano gwe. Okay, lwaki buli wakimubuuzangako ng'alina engeri gy'akivulugavulugamu kiveewo. Food for thought. Nkwanirizaako ku show ya leero. Webale weekend kuliko gye wayitidde bye wakozeeko abaalidde ku ssente emu nange tuyigo ziriako. Nalabye walo Guy in my work area. Guy mulabye ng'obulamu bwe bonna alina edduuka lyabeeramu ng'abeera mu dduuka. N'atuuka n'oluusi n'okulya nga talidde byetaagisa oba bya buvunaanyizibwa n'alyayo bw'ompanchi. Gundi mpaayo ku capati awo n'ebiringa ebyo. Emyaka omuntu okubeera mu early 40s gy'emyaka omuntu gy'aba atandise okuba nga atunuulira entuuyo ze okubaako engeri gye zimugasa. But I'm telling you, engeri gye yavudde mu bulamu ng'edduuka lyali lyamuwasa, akeera ku dduuka ogenda okumuyitako ssaawa 4-5 gwa kiro kati kafyu ye yamuyambako taliggala kubanga ayagala, naye ssaawa 6 ng'omusanga agudde edduuka. Si kibi okukola kirungi, but again we should be having time for ourselves. N'olwekyo eyafunye omukisa ogwo ku weekend kirungi. Biro tebiri nnyo mu Bafirika, tukolera abaana kyobola at the end abaana betuzadde basanyuka. Abaana basanyuka naye nga basanyuka ddi? Basanyuka abazeeyi bavuddewo. Wakolanga okolera baana. Kakati munnange era oluvaawo nga bagamba nti taata yakolera ffe. Eri 5 ku 10 tusooka tugitunde tweyozeeko ennaku. Tebeebuuza ngeri gye wagigula, engeri gye yakumenya, but because you are working with them, like for them. So why do they suffer? So they live a happy life. You lived a miserable life. Weerumya. Sitegeeza kujaajamya ssente kugenda ng'ozimansamansa ne mune nkubulire lyako kuzizo. Oluzaazi nezo kugenze mu lubuto. Ezo ze zitera okuba ng'era z'obala ate ziriwa z'ogenda okubala. So weekend yagiyiseemu bulungi. Mukama yeebazibwe. Wagiyiseemu nga bikuzoganya bikuba mu buli ango nkusaasiddeko naye Mukama akyafaayo gy'oli. So there is life after today, after tomorrow. So Katonda bwebanga ogezezaako plan A negaana, there is plan A to Z, then you get back to A, B n'ebiringa ebyo. Mukama ajja kukusobozesa ng'omwekwase, kijja kuba n'enjawulo. Today tulina ensonga ziri badde 3 esooka ewedde. Food for thought. Ensonga ey'okubiri tulinamu love lab. Guy ayina abawala aba ayagala kubateeka mu lab. Ayagala bateeka mu lab. Tusooke ki? Tusooke amagezi muliro. Abange
njala tutunulira ensonga bbiri ze saagala ojjeko birowoozo nga tugenda mu love lab nga tugenda mu magezi muliro. 1, being in love and loving someone out of sympathy, kukwatirwa kisa, kumusaasira, bikome mu Meeyi ono. Sijagamba bikome mu 2021 tebigenda mu 2022. No, this is an emergency case. Kino tekirinda, bikome Meeyi do. Okay, tugenda kusooka biwulira tubitegeere. Ekyokubiri, do we have something like relationship evangelism, love evangelism? Oyinza obutategeera kyenjogedde bwe ngamba relationship evangelism, but evangelism is in line with the religion and what gospel, si gospel njiri, bulokozi dini. Love evangelism or relationship evangelism, do we have that? Do you need to have that in this 2021 May or June or what? Njala ziddamu okwagala omuntu out of sympathy n'ekigambo relationship evangelism. Nsosozi ndi mudaire mwaliwo gaye yankwanako nga nakajoininga campus naye gaye ne agamba bayanona obulamu bwanze nekitwala naye yali muvubuka mulungi bane mulungi nga mwagala nange ekyenkomerero yatandikawo ebiti nga nduka ngendeyo campus nga tumanyagana abaana abaganda nga nze ndi ono omuwala alina attitude nga seemanyiiza kale nga njewulira kweri kyali nti abawala like abaganda twali beeru kuba n'abalamu nga nze sibeefasa nga ninaeyo attitude nga ndaba mbasinga nga neemanyi kale kagambe gesesi nga mbeera bwomu nga sagana mikwano gy'abawala ko abaana abanyaniriza nga nakagendeyo campus like bamala nibatandika okujja ate nga babba ebintu byange binaita mikono gyange si mikono naye gigenda mpola kati nabeera abaana ab'ekibiina kya Nkubazambogo bimanyi tugendeeyo mu joininga groups according to your language, your tribe eyisisikalayo kyali nga Abaganda tubeera mu Nkubazambogo. Nsosoze nga tubeera mu Nkubazambogo nga tubeeramu nga tweyanjula kale oba olina obuzungu nga bakuyamba oba oli mulwadde nga abazadde bo tebasobola like kuyamba nga Abazambogo nga bakuyamba ng'abaana kale nga batreatera feelinga mu tetuli ffe coward tuli ku mawanga ko muneewala omanya paakyo ne tulinayo Baganda baffe that spirit of brotherhood ne bagituzimba kati muneewate oli osanga abasawo WhatsApp group y'Abaganda Nkubazambogo nga nange njoininga abaaliko Abaganda naffe abaliyo naye nga tujoininga nze neki attitude kyange seemanyiiza nga muva mu gayi yali ssentebe yaliko ssentebe wa Nkubazambogo naye nga bo bamaze okusoma be bakomawo graduatinga nga ngamba muyo group nga bagamba baani abagenda okwesimbawo ng'Abaganda nga regime ejja nga nze nvaayo nga ngamaze ngina kwesimbawo ng'omwogezi ne bagamba kyate ekisoboka tavangayo eno system yange akuna mwogezi wa bankosa kale nze mukozi nga gita bankosa tavangayo ko mwogezi nga mukazi ne bagamba nze njasobola abalo batalisobola nze njasobola kale nze neepanka nakyo emanyi nsobola kale I'm aggressive. I know I can. I believe in myself. Kwamba the lead and primary, secondary, nga makati wanu campus la east so akunema. Nga vayo minbox, nga jo minbox nga ngamba guyagala okwesimbawo. Kyasooka oweezewa n'ekifaananyi fulabi. Bane nga ndeka ekifaananyi. Nalika wala kalungi akuba kati kugejja muno mu maanyi n'enfaanana ng'ezizibu. Nga nali muwala mulungi. Andike nga mwezi ekifaananyi kyange nga tunyanga ngamba naye gwe yeepanka gwona asobola okambala nga gomesa buli wiikendi okubiza ng'okiiko nga mugamba sha
lwaki nedda kuba wabeeranga ebasi nga gyeta Felista nge osobola gyotuma ekintu mu town negyeta nimugamba nja tumyanga gomesi if it means every weekend ntumyanga gomesi njambale nja kikolanga nga yalaba ndi determined nemedde kera n'ekituuka ekisa ninja neneesimbawo ne bakampa nankwana nemyako by that time yali Rwanda naye ng'asuubira okukomawo mu Uganda okola graduation napeza pics zinenda nga muvuka mulungi aliko ssentebe buli omu omutende nga ne mu group ng'ayogera kigambo kimu naye nga ashimininga oba okitegeera kale tweyagadde ngamba ebigambo ebirungi mwagadde graduation tukagayaja kati weyajja olwo hostel emu gye naye musale mu hostel yange yambuuza osoma mu hostel ki nengi mugamba so mu hostel yange ne mu hostel gye nalemu y'abaana ba yattu baali bakyoli because they were my friends so omuntu omu nga ndaba nga mpekenga call actually ku namba ina savingako ekifaananyi ekyo nangamba Hadija who is he ngamba is my boyfriend nangamba oyo guy wa Ruth sorry nyandogera nagamba oyo gayi si gayi wa Ruth nga boogera bingi omwana yajjawo kati amangu ago nga nkubidde ngambe Hadija tuuse tuli ku bus station tugenda kujja mayiganzugamba mu meeting nekyenawola nemutextinga nga tugenda Frank who's Ruth nagamba Ruth was just my friend naye ali omwala nesibako ogutomulaba ne mu group nga nti gayi nga jonga meetinga gayi ngenkera graduation yabo olwava mu graduation yabo abaganda twalinayo party nga batuwaki nga tubuyinza nga tukwata buyinza tulayira mama okulayira we but nga tukola interlude bale nga njoyo gayi nga tuzina misosozi Ruth yazirika yali ku high table. Ruth was also a hot girl ate yali mukwano gwange before nga sinayogerwa egayi yali mukwano gwange kati Ruth nazirika nemutwala mudoyo nemusaako ecupa mbu yalina heart attack kati nkoma mubuuza olweggulo nkira ngenda mu hostel Ruth what happened to you my friend biki bangamba he's your man number Hadija told me the truth. Do you guys are you in love? Nimugamba yes number sure nimugamba yeah mwana yongera babu nenga bakasinga sagenze nenga mpa ku simu yo oli mukwano gwange nkakase kyongamba ngamwasime ngwa nale muagala Ruth ayine enyala ya mama wange kati kyekyamunjagaza n'emisosozi ng'ebigenda bingi abananga abaganda batandika okwogera sipiika yabbigayi wamu n'ebikyoluka waze ku pati naye nga tamanyi omwaka nga twogera ne gayi misosozi mpate bulirusa nkemugamba bulira ebigambo actually namwezanga message olwasaba si microphone ningenda nzeeyo ntuule ng'omanyi tunomberawo paka pate weggwa tani kumweza message mugala message bane bampeeza buli mwana gamba you're his boyfriend sasuzi byansokako nemajja tuweze bigambo njagala goba bunabagako byali byabuli omwana nesibako kamugamba okay sasuzi manje kagenga tugenda maaso era nga tutuuka ekiseera ekyaffe ekyokhandingova nga twandingova era nakoma ku pati yaffe ya handover I did the same thing nga sukuli batwalina mu kisiibo kati nera nenzo munemujja ne tukola interroad by the time tutunangako vanilla wanali mutya olwensonga he was handsome nga ngamba ina abawala bakola ki byebaka nabo tomanya nzasozi gayi yakoma twali mu kisiibo nangamba tundeva nemuganzi ni musiraamu sijja tutundula naye vanilla ukimanyi tekikirizibwa kwaye twatwekwana nga nina nyenye dini nyingi nimugamba kane convert Islam nagamba we can talk about it ngama mvuko wa mashati musasozi kainga komawo nga mugamba tetugenda tunda vanilla ndi musiraamu mbiki nkera nga tuddamu nga mujjaira actually kyaliwo ekiti eyo pati ya handover bampanga kwatira video kugwo omukolo
naye baali bazina abagenyi abakulu okuva ewa Emmengo yali esindisa abagenyi abakulu munnange ntuuka nga nnyingira mu mukolo keyandetedde neggomasi buki Mengo Guy yali tamanyiira asula nte gomesi gyandetera gyaleeta n'oyo omuwala yali amwagala nga nange njaga ng'atulimba nga tupulayinga babiri kw'abaana babingemu naye nga nsibuliza olwokuba nali mwaganga naye mulungi nga taleekeka misasozi ate nga naakalaba kagami ekituufu nga ngamba mazima nga naakalaba munnange misasozi Guy nga butuuka mujjayo actually neyanjula wenamala okweyanjula nenziramu nenkwata iPad nkwata video mba nkyakuta video nga bagamba any interrupt nga agamba I have an interrupt nga avaayo nga azina tikkula ne Guy nga gyeyo Guy nga ntulana tenakuta iPad katono enve mu ngalo banenga ngamba bana musemberekere ntuleko nga mpulira swakikkiriza ngamba tayagala Ruth bazinye interview kyenakola olwateeka wansi microphone went nengamba MC nemugamba I have an interlude nenjagayo kaliba tugenda tika kaliba nali nsiibe naye nakikola out of revenge oba bwali revenge oba bulijjo simanyi zasoze nga nziramu nga njagayo omusiro oli nga avaayo nga tuzina hole akwata omuli abalinanga banandi balekana wali ekikosa kasonso abali batagala bajja ne bafuwa ssente hana yampa ebirabo nziramu mutuula kintu kyekimu abaana bagana nga munandi gyawe oli musiraamu wasiibye biki bemukola lwasa wansi microphone went abagenyi abakulu ne bampita ne bagamba tukulidde weyanjula oli mwala musiraamu biki bemukola oli muganda ngamba I can explain kati omugenyi omukulu mwami wakitiibwa nanziba inanfuluma nangamba ova butamba nemugamba eyo nanga mino ffe twasiibe otwakugira ntwasiibe naye ate tuddayo wafumbi ngamukubiga nafumbi nga ngenda nga mbaleetera emmere kuba nalina fumbi nze nga fumbi emmere nyingi kuba nyina emikwano mingi Saja netsibuka ngamba nditimire ngamba wa everyone was surprised seeing me kneeling down news omwala aina yo attitude ngamba wemmere bambi nga mpakingira nga batujaleera mukoko ode tebunatuka we are driving back to Kampala nga bagenda buli mwana yambuuza abagayi like twogedde biki ndamugamba there is nothing like sina kino disclose kuba ali bagenyi bakulu naye kati Guy ngajja bali bamutafresi ngajja oyo gwe tojjayo namba otwaleta ku mpasika mugamba nothing ngampulira obusungu nesirikamisa misasozi buneruggwa naye nga Guy mugamba naye ngamba amazima ekiro ekyo nemugamba ngamba amazima kale nja kusetole ngeyagana okungamba amazima nikumanga oli Guy yali tabwena bangamba olwokuba nagaana osula naye yasula ne mukwano gwange oli mukwano gwange omula yali waiya one manga oli Guy yali mukwanyi mulungi misosozi yasula naye banaye nawunga nasireka naye kyenakuba nayita oyo babe nemugamba hi can we meet up in my room for a kachai nangamba yeah sure I will come ngafumba ezo chapatis kuba nakola catering nga janga tulya zaisa 10 ngamugamba bangambe buno masuze ne Frank bituufu yambuza hajjesi yo Guy nemugamba really nemugamba nagamba as long as you yambuza do you guys have a ring nemugamba no we don't have but we are planning maybe as long as you don't have a ring he's not your man you are not lawfully married zesuzinawonga nakaaba sina gwe nagambako waliwo masende okumpi awo ne hostel yange nengenda namugamba so would you have some stress killer tabs nangamba no Hadija I know you're a minister of hope why do you want the tabs for I don't feel fine number what is it can we talk zesuzinagana okugira ngapu yafa nengwedi zesuzinadde engulu
nga nkaaba nakaaba okuva saa mpaka saa mukago gw'ekiro. Just not all the officials of the college came into my hostel. Niba gye mulumya nga abuuza minisita akaabira kikuba nze naye sikaabangako ku campus. Nga nimba mulwadde nga neegumye ne ngamba ddiini ndi mulwadde naye bampitire college banyentwale mu ddwaliro. Nsasozi nakaaba nagaana okugenda nga kyensobola okukola akaaba. Ne baŋŋamba, is there anyone who can talk to? Nsasozi ne mbagamba oyo guy yagaana okukwata essimu. Head of department wange n'akuba nagaana okukwata registrar n'akuba diini n'akuba principal n'ajja nga manyi ngenda nakufa kuba nakaaba kuba najagala guy naye neyeebaka ne mukwano gwange. Musasozi baamala wiiki nga head of department monitoringa buli ddakiika nemekuddamu kaba ne bambulira kuba nali mbibuuzo byange ebisembayo. Ne wayitawo omwezi nga tuvudde ku college ne tukola ebibuuzo n'enzira ewaka. Wayitawo omwezi nekubiraga why did you do all that? I tarnished my name, my reputation. I was a minister. I had not handed over as a minister. Nilaba byewankola Frank nakugamba nga wewakana gayina ngamba ebikyadde gye sirina kyemmanyi gayina abyewakana. Musasozi n'ensirika nali ndyeno ku kyeyo ngaayo waliyo pati nga waliwo abakulembeze bazambuka be balonzeemu nga bagenda kulayo gayina ngamba andija ngenda aduku ngamba okay so Jan kale nga twogera ne wetyo nga sinyo kuba like naruza nga trust jali nali mwagala nena kigamba is a typical womanizer. Musasozi ngamba okay genda neera manye ebikututte bawala kati ogenza funa ba fresher kuba gwe muzwe nanga wanedade jasi bwekiri ebyo bigambo by'abaana. Musasozi ogenga ngamba nali njano nga mpeeza emitwalo ebiri ndi stranded ndi aduku naye akagenda yagenze leero naye enkera nakubira mugamba nina kunazo kuweereza naye swaazi mwezi nga swaazi mwezi kuba nali manya agenda ziryamu n'abawala abalala. Musasozi nga cutting of communication nayo yansirika naye mba ndi wano ojjukira olunaku wapositingayo omuto gamba akaddannyuma a love story gyewa eyakaddannyuma ojjukira mandi wano gaye nga ndaba is back on imo. Actually he has added non-imo gaye nga nkubira ku video. Musasozi nakaaba nga mpulira nfa obusungu ngamba no gaye eno n'erinnya lyange kuba kyategeereka by the way wayitawo ennaku 3 nengamba head of department nemugamba nambuza naye ati jasooka ngamba ekikyali kikaba nemugamba my best friend slept with my boyfriend minafyenga sorry gyendi nambulira ngamba those are the girls that are mean okyali mwala muto biki omukyala nga mutwalanga mama kati mbadde ngamba gaye nga nkubira nga ngamba Hadija I want to settle with you biki obulibwa nga tuukira ngamugani Franka biki byaŋŋamba jjukira mu engage wampisa mugana kwagala ngana kwesiga nejjuka biwansasula wanyono wayawukanawo omukono gwange ne Rothe kati okyoyagala kimbulamu bwange. Musasozi gayina ngamba Hadija kati nakula biki njagala kufuna mutuwo gwakusetulinga am 29 now I'm aging. Nangamba mbawala bonna beena akayagala guwalenga ampeesa ekitiibwa gwali omutumu gwali omuwala asobola okunyumiikiriza. Musasozi I was very patient nga newakola kintu kye nga complaininga nenga mugamba in a very polite way. Musasozi mpulira nfa obusungu kati nga twogera ne Mochens natwogera ne mugamba Frank ekituufu okyali mwana muto okyalina bala abaabo okwagala tonnakula kale nga mubuulira okusinziira ku love stories zempulira nengamba Hadija nkole ki onsonyiwe tuddemu toyagala namugambe if you want to settle with me convert to Islam. Ngambe ate Hadija yusi wena convertinga mujabera nkonvertinze ku lulu ninganga njabera nga asinza gwe namugamba nedda kwatu mu bolo jabato sinzanza gaye tuli awo the condition gye Musasozi mugaye kale yankola ebibi bingi nengamba oba yakyuka nga waŋŋambye. Musasozi gaye mulungi gaye nali mwagala ye gaye gwe nayagala n'omutima gwange evuma kyabala bankwana biki Musasozi nali mwagala nagamba Hadija nakyuka
Hadija n'akyuka naye simanyi bw'akyuka Musasozi advise me nayinza namuteerera condition bw'atasalamuka ngenda mutanaye ngamba Hadija we meet on convincing nsiramuke like you told me the goodness of Islam and like our faith then I'll convert. Musasozi naye ogamba ayinza obba nga yakyuka ayinza obba obuzibu obwenzi abuvaamu ng'olaba nga muyinza obeera nga mutuula bwala babiri ku ntebe y'emu nga soba kwana mwenna nga temwetegedde nzwegayina mugirako lo. Musasozi advise me muddire oba mumuleke ngende maaso n'obulamu bwo nzitikinge ku ezo kyozo ze mbadde mpuliriza. Kwaliwo guy alaikanga ali serious genda ndyako ndatteere mu love. Musasozi akuba ayina abakyala basatu naye olwokuba ngamba ebibi bye bamukola n'obuzibu bamutuusizaamu kuyanga mukwatibwa ekisa nandi mufumbiddwa. Apparently I'm 24. I feel I'm aging. Nimpulira Frank yakomye obulamu bwange ate nga nali mumwagala. Nino nandiza omwagala tumanye with meantime. He's 40, 42. Oyo w'abakyala abasatu. Ne Frank is 29. Me I'm 24. Please advise me. I'll be glad. Thank you. Thank you. Thank you. Mu nsonga sisters ayogeddeko ez'enjawulo yeetaaga amagezi nga bwe mumuwulidde. Bino mubindekere bibiri tubigabane. Ebisigaddemu tubimuwabule tumulungamye like let's guide her. Nezino ensonga bbiri nze ze ngenda okukwatako. Ze natandisiza nga tugenda mu magezi muliro ono bwe tumaliriza ono tugenda mu love lab nabagambye Gaya alina omuwala gw'ayagala mu love lab. Leero tugenda kukubirako omu enkya tukubireko omuntu omulala. Ba sweet ogenda kuwa amagezi go ng'ogawa sister. My sweet sister kankusemberere. Gaya owa 42 gw'oyagala mu love lab nja kisinziirako nnyo okukituukako kati eno famire love twabadde ne love story over the weekend ne basalawo nti tetukubira Guy tetumuteeka mu love lab kubanga tekyetaagisa. Kyenagadde ku sister ya cooperatives bulungi okusinza ku byawulidde ate naye kenyini neyeewulira omanyi waliwo omala okuwa story kati ate gwe kenyini ofuuka omuntu omulala nga weewuliriza story yo nobaako by'ozuula. I loved you, my good sister. That was so sweet for you. Like, that was so good of you. Kubanga wakkiriza nti waliwo byetaaga okukyusa, waliwo byetaaga okutereeza, waliwo byetaaga okuyiga, and that was so good. So, guys, do we really need this 42 years guy in the love lab? In the comment section. As you give her guidance or counseling or advice to tuyambene ku kino. Do we really need this guy in the love lab? Yetuvuddeyo. Kakati emu ku nsonga z'owadde about this 42 years guy kyekyokuba nti bwakunyumiza shida ze ne relationships ze ziri bla bla bla, owulira ng'omukwatirwa ekisa bambi owulira ng'omusaasira. Njala nkubulireko ekisooka. You are likely to be in a trap. Kambabuulire abakyala muli bagezi kituufu. But I'm telling you and I am warning you, men came before you. Katonda bwe yatonda Adamu ne Eva, yasooka Adamu, Eva n'addako. Kyokka ate Eva yava mu Adamu. Adamu bw'abanga yamala essaawa 2 ku nsi, alina bye yalaba. Eva by'atalaba. Era nga Eva tali birabo okuggyako nga bamunyumiza binyumize, bamugambe bigambe. Bwe mwina sense ey'omukaaga, naye eri challenged by what we saw you. I mean, eri challenged by what we saw before you came in. Men will always be smarter. Naddala nga bakwagala okubaako kye bakutuusaako. Okimanyi nti eyinza oba nga trap. 1. Gaya ayinza oba nga akumanyi nti oli muntu asaasira, you're considerate, oli muwala eyakuzibwa, oli muwala alumirirwa abalala, oli muwala atali selfish, oli selfless. Najja okukunyumiza byennyini by'amanyi bye weetaaga okuwulira.
n'acreating emboozi abazze batambula nange muwulidde ebyenjawulo bye tuvumbudde from the stories, from our own experience, how a guy can create a set. Mulaba bano abantu abatondawo story nga baagala ofuna asylum, ababeera mu immigration in those countries, creating a story ng'akimanyi nti bali bannaffe abakola ku asylum and all that bagenda kugula story ne balooya ne bakuwabula n'ebiringa binofuna abakuguba consultant mu nsonga ezo ne bagamba nti when you cook up this story nga story oyambala nyambale. You've never, are you not aware that guys from Uganda can create a story ng'eraga nti omuntu oyo ava Eritrea? Are you so green about that? A man ng'alina kyayagala asobola okukutuuza mu ekyo. Yes, you could be so special over those ladies, but I am telling you, kazi oli Uganda, sooka oveeko mu kirooto gayi muyinza nga mwayagalana n'ebiringa ebyo, n'ate nze ntunuulidde kino eky'okumusaasira. Tokolanga ensobi. Njala mbabuulire muleme kukola mirimu Yesu gy'alina okukola. Yesu yagaba ekisa, Yesu yasaasira, Yesu yalokola. Muleme kubeera abalokozi b'abantu. Yesu bw'atugamba okubeera mu bigere bye, okutambula nga bwe yatambulanga, okukola nga bwe yakolanga, waliwo kye yakola ky'otasobola kukola kwe kufiirira omuntu. Ekyo Yesu yekka yakikola. Okusaasira omuntu n'obeera n'omuntu olw'okumusaasira. Okimanyi nti eri abawala, that is for tomorrow, okubeera n'omuntu ng'omusaasira, nkiddamu, ng'omusaasira. Olaba emirundi gye nkiddiŋŋana, kubanga omusaasidde, bambi namusaasidde. Okimanyi nti eri abaana abawala abaagala gayi kubanga mulekwa, ng'ekyo kye kimwagazza. Bambi mulekwa, bambi namusaasidde. Wasazeewo okumuwola, gwe mukuza. Bannange, muleke emirimu egy'ekika bagikole. Gayi mulekwa, so what? Are you aware that guys, abawala asobola okwagala omulenzi kubanga omulenzi bamugobye ku mulimu? Are you in another job that you're going to give him salary? Bambi bannange, bambi ebiseera ebyo bambi nali namugana yantuukiridde n'agamba, you know what, I lost my job, ng'akaaba. Sad to be the kibegabega kwakaabira. Bambi ne musaasira. Oli musiru, gwe ssebo, gwe nnyabo. Ekitongole ekyasazeewo ne kimudropinga kyabadde n'ensonga. We are so sorry that he lost the job. Kyogamba oyagala kumwagala nnyo, okumulumirirwa ennyo okusinga ekitongole kimuwadde omusaala okumala emyaka 4. Gwe nnyabo. Era kyovula mumala n'omala n'okaaba, I can't believe that John is dropping me. He's forgetting so fast how he lost the job and I stood in for him. No sense. Abasajja beerabira. Nze namwagala mu bwamulekwa, kati yabuvuddemu. Wasalawo okubeera ng'omwagala mu bwamulekwa. Mwagale paka lwe mulifa kubanga wasalawo okumuwola. Naye otandika okubimujjukiza. You fell in love with a broke guy. Your principle was not to be in a love or in a relationship with a broke guy. So you sympathized with him and you had the hope that he will work and get money. He's getting money and he's dropping you. Omuntu mwagale, naye baako ebintu ebirala kw'osinziira nga si kumusaasira. 2, tukiveeko tugende ku love lab. Ono omulala munnaffe wamuteerawo condition, campus guy wamuteerawo condition, alina okufuuka musiraamu, anafuuka musiraamu. Kambabuulireko kino, kigenda kulikika ng'ekinyiiza, naye ebigambo ngenda kubyogera nga sibirumamu. Kya busiru, kya butumbaavu, kya butali bugunjufu, si kya bulabufu.
in this 21st century okuteekawo condition that the guy has to convert to your religion because he wants to be with you. Never be stupid. I am of the Seventh-day Adventist Church. Tulina ne kye tuyita total member involvement. Win one, lose none, great disciple. We are taught to preach the gospel to the universe, to prepare people for the second coming of our Lord and Savior Jesus Christ. Good. I am not happy. It does not make sense to tell you that now that we're going to get married, convert and join Adventist. Stupidity of the highest order. Kino kyoba otwala okuva n'olwaleero. Omuntu akyusa olwali relationship nkiddamu. Mmwe eddiini si kkubo nti mbadde ngenda Jinja Road n'empeta buwesi kati nenzira ku kkuba eddala. Religion, it is something people should join after understanding it. Religion comes with do's and don'ts. It has its values. You're forcing someone to join your religion. Is that the best way? The best way should be make him love Islam. Mwagazisa obusiraamu, mulage ebirungi by'obusiraamu. Mulage kyafiirwa nga si musiraamu ne kyafunamu nga musiraamu. Kyafunamu si kyekyokuba nti agenda kukuwasa. No sense. Kyafuna mu busiraamu mutegeeze what the Quran say about Islam. What is he missing? Butagenda mu kuzikirira ebyo by'omuntu byateekeddwa okusinziirako okwegatta ku ddiini. Bwe mba nkuyingiza obwa Advent si bya relationship. Challenge ebeerawo yeeno. Omuntu akyuka, and by the way, you even talked about it, that even the guy mentioned it. So we are just confirming. Bw'osanga nga guy akugamba okujoininga obusevensidde nga bino byengenda okugamba si byayogerako, goba embwa. Bw'akugamba nga omanyi kakati waffe ba Advent, so tebajja kunzikiriza kubeera naawe nga toli mu Advent, era bajja tugatira najja nankumbi, balina tugatira kireka, so olina kubeera mu Seventh Day. Era munnange, nze munnange okabanganya okufumbira omuntu atali mu Advent, so tekijja kukola makulu. N'olwekyo weegatte ku Advent, mugamba otwale eri obuwumba tuutugwo, twala. Naye njagala ono bw'aba ayogera omuwulire n'obulungi, omuwulire n'amatu ge abiri ng'ayogera bino. Gwe Nakitto, gwe Batabata, gwe Sarake, gwe Judy, gwe Alozias, gwe Antonio, gwe Sharoni, gwe Samantha. Guy bw'akugambanga, hello, there's something we need to talk about. Yes, ndi mu Advent ate gwe toli mu Advent. Njagala bwe nkozesa bino bitwale mu ddiini yo, kubanga omanyi lwaki oli mu ddiini yo. Mulekera ate temubeera mu ddiini mbu kubanga ddiini ya taata. Ekyo ate nakyo, that is a story for another day. Ddiini ya taata, ddiini ya mama, mwe nazaalibwa, mwe nakulira. It's not that. It is not that. Don't be an Adventist because you were born Adventist. No, it shouldn't be the reason. That is why I'm so proud of my church. They don't preach you that. If I join the church, eyambatiza, eyambuulira eddiini, eyansomesa eddiini, ne bamukwatira mu bwenzi, ne bamukwatira mu loogi, it is his fault, not the religion. So my relationship, the good thing he did is he showed me Jesus. I got Jesus. Lwe ndiwulira amawulire ne gafuluma nti bakwatidde Yesu mu bwenzi, nti Katonda ali ebisiyaga, ndinoonya omuntu omulala gwe nsinza, naye oyo gwe tutulina otunuulira. Njagala obeera omu Advent olw'ensonga kyekisinga okubeera ekirungi. Bayibuli kyetwagaza. We read the Bible, that when you read the Bible, it will tell you about the Ten Commandments. It will tell you when you love God, like okwagala, yagala muliraanwa wo nga bw'oyagala wekka. Nnyonnyola ekyo. Omuntu bwe mulaba nga ategedde ekyo, yingira
kubanga otegedde. Ne bw'oli genda ne guy mu bwadiventi n'agwa n'ava mu bwadiventi oba n'afa ne bamuziika, olisigala oli mu adiventi kubanga wategera bwadiventi. Bino bye bibeerawo. Osanga omuwala yafumbiddwa gayi musiraamu, gayi n'amugamba akyuka ofuuke omusiraamu, n'akyuka n'abeera omusiraamu. Let me ask you a stupid question. Does it make sense for me to stay in busiraamu ng'eyanyingiza obusiraamu ankyaye? Does it make sense? It doesn't, because I joined the obusiraamu because of Faizo. Faizo is dropping me, so busiraamu does not make sense anymore. Nkiruddeko kubanga kino abawala bakitambuliddemu nga nsobi. If you join my church, the Adventist church, join it because Adventist stands for okulindirira mukama waffe okudda omulundi ogwokubiri. Netumale tutunulira biki ebitegeeza okulindirira, abalindirira bakola batya, beeyisa batya, bye bibeeza omuntu mu bwadiventi. Oba omuwasizza n'omukyawa, ojja kusanga omuwala oyo ng'eyategeera eddiini eyo, eyategeera obwadiventi, agenda sigala mu bwadiventi. Abawala abazunga mu madiini, Kawagga yamukwana nga mulokole n'alokoka, n'amukyawa oba Kawagga n'afa, oba ne baawukana kyonna. Aba ali awo Kulisitoofa n'amukwana mu Katuliki, n'amugamba nti anti Bukatuliki, n'ava mu bulokole n'ayingira Obukatuliki. Agenda okutuuka ku Kulisitoofa ng'oli mwenza alina ne risiiti yaabyo, ng'agamba ate tebikyakola makulu. Aba ali awo ng'asanze Isima omusiraamu, nga Isima amukwana ng'ayingira obusiraamu, n'osanga abawala ng'azunga mu ddiini. Bukala ng'agenda, Ekibuli agenda, yagenda e Mekka, najja Nankumbi yagendayo, buli kimu. Ku nkomero be bantu betugamba tanyogoga tabuguma. Ne Katonda omuntu bw'ati amusesema. Nkiruddeko, sister, tokkirizanga omulenzi okukufumbirwa, omayimini okuwasa omulenzi okukuwasa kubanga akyusa okudda mu ddiini yo. Ekigenda okubeerawo kye kino. Agenda kubeera mulungi nnyo emyezi egisooka, n'ebbanga gye ligenda agenda kukuba gye adde mu bye yali akola. Lwa nsonga gwe yali ayagala yakufuna. Kakati bikyakola amakulu. Yagala omuntu ng'omwagazisa ddiini yo, si kukateekawo nga kwakwakulizo gye mwagazise. Actually muwe ne challenge. If you omanyi abantu abamu bali mu ddiini netebasobola na kubackinga nsonga lwaki bali mu ddiini ezo, okugjako ebya Nazaalibwa and all that mwenkulidde. This time in this 21st century, we need more reasons why you belong to that religion. So, take away embeera. Nze buli muntu naawe wenna ali wano, jangu ombulire obusiraamu. And I am telling you, the day will find truth, and the truth alone, mbusiraamu nze nja kusiramuka. Ekirungi n'erinnya terijja kukyuka, nze Moses. Lisala busazi n'abeera Musa. Kyobola bawa mu Yidi nze mu biseera by'ekisiibo nze Musa. Friday wonna mba Musa, nnaku endala mba Moses. Naye njala nkubuulireko mukwano. Ate bw'omalanga okumpa amatuugo okumbulira obusiraamu, yanirizanga amatuugo okukubuulira ku Adventist. Olitegeera buwasubwedda. Am I communicating to someone? Kyembadde njijayo tokolanga ensobi okulowooza nti condition y'okukyusa omuntu okumuyingiza mu ddiini yo yegenda okukola. Kigenda kukolako naye obeera ogenda okubanga okozesa kufuna pain killer. Pain killer ku mutwe ejjanjaba symptom. Naye cause tuba tugireseewo. Tujjanjabe kirwadde than okujjanjaba obubonero. Njagala tugende mu love lab eno. Ndudde waawo nga ndi serious nga akatogo akatokotanga bwe kasiriira. But I want to tell you, kyamutawaana okwagala omuntu out of sympathy, kyamutawaana okukyusa omuntu ayingira eddiini yo ng'akyuka lwa relationship, so si kukyuka lwa kutegeera nzikiriza. Katugende mu love lab, sister tumuteekeyo tulabe. Angie? Yes, Shamim, good morning. Good morning to you. How are you? I'm okay. How are you? I'm good. Jebaleke jalero nyabo. Kale se wana jebale. Kale tia.
olinawo eddakiika nga 2 twogere mu katono. Twogere. Okay, neyanziza erinnya lyange nze Moses. Ani? Moses. Yes, sir. Waliwo omuntu eyantumye gy'oli ng'okkakkanye. Era nina okukkakkana kuba ye surprise y'amaanyi. Sinza na kifomentirizaakwe. Okay. Ya waliwo omuntu eyantumyeko gy'oli nkuteekemoko ka unity. Yes, sir. N'angamba omwana omuwala oyo bw'omukubira n'akwata essimu mugambe. Yes, sir. Enguudo z'obulamu bwange ntereezezza otambuliremu weegazanye. Ekyapa ky'omutima gwange mpandiseemu erinnya ly'okuwadde okitwale naye tonneefuulira nga tolaba nze nkwagadde nnyo tonjiwanga obulamu bwange n'obwonoona newaddeyo okukwagala ngeri erematiza. Yes, Shamim. Nkawulidde nkeeyanziza so. Kaakati Yes, omulenzi ono akwagala ate nga naawe omulaga nti omwagala. Omulaga nti mwagala. Omulaga omugamba. Olowooza twogera ku mulenzi kyono. Ng'onsekerera. Ekyo kikemo ky'amaanyi. Iye kyamaanyi kyalibadde kyamaanyi nga mbuuzizza musajja. Naye nga mbuuzizza mukazi. Abakazi mbeera kiriya. Kiri kiriya naye ebyange biri complicated mukwana. Birimu zigiri. Kubeera sinza kiteebereza kubanga bwenyiza osuubiriza. Shamim, wanje bino tebibeeramu gw'osuubiriza kubanga omuntu atuuka okuweereza ebigambo nti tonneefuulira neewaddeyo okukwagala mu ngeri eryematiza. bakiyita kikemo kyennyini. Si kikemo mukwano kubanga singa obubaka bubadde buva wa muntu akwegwanyiza ekyo kirala. Tebuva wa muntu akwegwanyiza, buva wa omuntu akwagala, omuntu ng'omumanyi. Ekituufu simanyi muntu wanjagala mukwanyiza. Kyeŋŋamba kye kino Shamim. Kubanza sirina musajja wanje ky'oba ndi mufumbo naye sinza muteebereza omuntu oyanjagala asobodde okunteeka ku kugundi. Ky'ogamba mu bulamu bwo temulimu muntu gw'oyagala. Sijja kulimba simumanyi. Shamim lindako. So ddamu kino ekibuuzo. Ky'ogamba mu bulamu bwo temulimu gaayi gw'oyagala. Nti nze njagala. Njagala bannimba ate bannimba simanyi. Mpozi oba ki? Taata w'omwana wange alabika yakampeereza. Bino byenzizeemu oba taata w'omwana wo oba si taata w'omwana wo ekikulu si kya taata gundi. Ekikulu kya muntu gwe mwagala na saakwagala obwagazi. Kati kankusigira ekifaananyi kino. Singa omuntu avaayo n'agamba nti omukyalo oyo mwagala ate naye nje kuba namukwana nanzikiriza. Naye kati ekiringa ekiriwo ninga amulabamu amakoona ninga amulaba nga abuza omuliro tategeerekeka. Kati osobola ogamba nti oyo omuntu bw'ati akwekwanyiza. Shamimu omuntu gwensuubira njagala taliiwo saazi. Taliiwo. Bamuyitaani oyo? Simanyi naye taliiwo. Shamimu nkuyisa emirundi emeka? 2. Shamimu omuntu gw'oyagala tomumanyi naye taliiwo. Namutebe. Naamu ow'entebe. Omuntu anjagala mukwano taliiwo, tali wano.
nze mu byenkubuuzizza sikubuuzizza gy'ali nkubuuzizza linnya lye erinnya lye omuntu oyo bamuyita Muhammad. Ne lwaki obuza omuliro gy'ali? Sibuze. Obuza bebi, obuza ekituufu akimanyi. Obuza tobuguma tonnyogoga, londako ekimonyogoga oba obugume. Mbuguma. Mwana kibulamu bebi, ga yakwagala naye ebintu ebyo birimu amakoona. Tebirimu makoona. Yagamba birimu kamunguluze. Mukwano temuli kamunguluze. Naye kiki? Nange just ndi confused ng'omuntu. Olabika ku kido waliwo bangi abakuperereza kati tolina choice. Tewali esawa zino singa muntu amperereza simulina. Gwe kusoomozebwa kikwosanze mu Muhammad? Okusoomozebwa? Just lwakuba nti ndi confused gy'ali. Ng'ogamba nti ayinza nga tali sure oba gwe otali sure? Nti tali serious, ekyo kyensinga okutya. Lwaki olowooza nti Muhammad tali serious? Lwaki ndowooza nti Muhammad tali serious? Olwensonga tulabika tuli ba girlfriend babiri gy'ali ate ekyokusalawo taki kyakyabulamu. Okay, olabanga mulinga abali mu mukaayanira. Ate simanyi kulwana. Kati kulwanira kintu kyenjagala ni munafu mu mutima. Kati gw'okakasa otya nti waliwo omulala amuli obwongo? Ekyo tukimanyi. Mu ababiri ng'ate ali bweru. Omuwala ali mu Kampala muno. Naye olowooza watuukidde okuntuma nkukubire? Tolowooza nti ayinza okuba nga mu bulamu bwakutwala okubeera priority? Era nange ntiddemu. Otiddemu? Ekituufu kiri nti Gaye akwagala. Sijjagamba nti mumulwanire bulwanizi, naye nze ndowooza mu ngeri emu oba endala, era omuntu si kumugamba bugambi nti salawo oba ogenda ne gundi oba ogenda nange. Ne waliwo okuteekawo embeera emulaga nti bebi gw'ofiirwa, nze bwe nkuleka gw'ofiirwa. Tobeera bubeezaawo okubuza muliro tommuka nobeera straight. Mukwano ommuka ommuka kinenyo okutereza emmuka. Naye Justin nafiya bufiya mu mutima naye nga ekyo ekyokufaayo kyomufaayo. Amulinamu omwana? Tamulina. Gwakulinamu omwana? Tanina. Naye nze ndowooza watuukidde okuteekinga step eno ey'okwagala okunoonyako mu ango bw'etye. Nze ndowooza nti olina ekifo ekyenjawulo mu bulamu bw'enjawulo. Kwe kwongera omugamba nti tebigenda kubeera nga bw'ayagala nga omutima agugaba n'eno n'eri. Omuwa chance naye ng'otaddewo olukomera. Kubanga yes, omusajja okutuuka okuntuma nkukubire nze kamu ku kabonero kentwala nga kakulu nti omuntu ono abeera akwagala. Era nange neewunyizza kuba mu bulamu bwange tekibeeranga nawe kyobola nsoose kubeera confused nga sibitegeere n'okutya ntya. Kati obubaka bwe eri Muhammad bubaka ki? Obubaka eri Muhammad. Awo kakanyiza n'eddoboozi. Fumita emboozi mada. Ekituufu omwagala. Bambi. Omwagala. Mwagala nnyo mu bulamu bwange. Kati kambuzeeyo ekibuuzo ng'atagenderedde. Taata w'omwana oyo gw'obadde osuubirizaamu nti ayinza okuweereza ebigambo ebyo? Ye ali biki? Ye talina kyamakulu gyendi. Taata wa mwana wange. Yesu tusigala tutuli taata wa mwana. Kyekituufu. Nti nange ndi maama wa mwana. Era kyovudde nfuga nti sirina muntu mulala yenna. Okujjako eiza era waabanga ye sirina muntu gwe nsinga kulowooza. Kakati omanyi waliwo obuzibu obubeerawo mu bawala abakyala abamu. Era ssebo taata w'omwana bagamba amazzi gakulukutira gye gakulukutidde muba muli awo ng'era muzzeemu okusisinkana nga mwasizza ebinazi. N'omukwano tekisoboka era just mbadde mmanyi
oba either asobola okunkolako effujju ng'eyo naye nga tewaliwo kyamaanyi twasigala jesse nga tuli ba friend tetwalwana tetuyomba aba tuli ba friend ate kati mwe abatayomba abataalwana bingi era ekituufu akimanyi kyatwawula akimanyi ne kati takubebera nedda mukwano really yeah okay kale Muhammad mugambe nti omwagala nga bw'ogambye kale kankwagaliza olunaku olungi nyawo kale okay sister tumuwulidde oluvannyuma lw'okuleppoka n'okwetooloola ebbanga eggwanvu final avuddemu ekigambo naye mumuwuliddeko omuwala gwayogerako kyenzudde mu kunoonyereza okuli simple nti kirabika omuwala gwagamba nti gwatasobola kuvuganya naye nga gayi tannaba kusalawo n'ebiringa ebyo ate kireka ye muwala gayi omulala gwayagala kuteeka mu laavu kubanga omuwala yalaze nti mu bulamu bwa gayi ono mulimu omuwala omulala era ye abimanyiko kakati omuwala ye ate gwe tugenda okuteeka mu laavu kyenzikiriza lwaki gayi yatugambye abawala babiri betwateeka mu laavu ate noono ayogedde ku muwala omulala so ndoza tujja kukola comments ezisinga ku lunaku olw'enkya ng'ate tumaze n'okufuna omuwala omulala mu laavu y'omu tutegeere kabe like tsunami wajja okulabikira kwe kuba nti abawala bonna bamentioninga gayi ojja okulabira embaga nga Ssenkaggala agenda kufuuka haji nga takyetegekedde oba oli musiraamu kirungi bw'oba toli n'ekiringa kye nategeddeko olinga atali musiraamu so awo wajja okubeera tabbu n'olaba bw'okwasaganya ensonga zo bye bagamba nti omuntu omukisa nga gwakedde olonda ekyapa nga kiri mu mannya go okubanga toli musiraamu ate n'obanga bonna bakwogedde bakwagala anyway njala okujjukiza ku bye natandikiddeko weewale baggayi ba kuvulugavuluga ensonga aziwaawanya swi ayo tubimala ebyo tubirekere it's not the right time nja bikugamba nga ekiseera kituuse beewale weewale okubeera mu relationship nga gayi omusaasira busaasizi weewale okubeera mu relationship ng'omuntu akusindikiriza okuyingira eddiini ye just kugiyingira for the sake of getting married to that person but not understanding what that religion kyetegeeza. Katonda affe omulungi weewale nnyo kubanga bino tubiwulidde era tubiyize. Tuwe ekisa okubaako bye tuyigira ku story ya sister. Tuwe ekisa abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi bajja wano okugabana obulamu bwabwe naye byumanyi nti wabiteekateeka ensobi z'abalala okuziyigerako. Tufuule abagezi abayigira ku nsobi z'abalala so si abasiru abayigira ku nsobi zaffe. Okuyigira ku nsobi zaffe kya bbeeyi kirina omuwendo ogw'okusasula omunene naye nga gwa bulumi nga gumenya. Ebimu tuyinza obigezaako n'okukola n'ebitakola. Saasira sisita oyo mu magezi ge bagenda omuwa omwoyo omutukuvu ng'ayogera naye muyamba okusengejja amanye ebigenda okumukolera amakulu era abiteeke mu nkola obimujjukize nga leero ne bulijjo ajjukire lwe yasharinga story yaffe naye aleme kusigala mu bulamu bwe bumu. Muggulirewo enzigi zonna ezeggwadde mu relationship. Muwe amagezi okutegeera relationship egenda okumugasa ate Katonda fuugimuweremu omukisa. Tumusabidde emirembe, tumusabidde okuganja, tumusabidde favor yonna mu maanyi g'eggulu kubanga okisobola era okiyinza. Tusabye n'okwebaza okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. And we all say amen.